nze tata Magezi nkwewuunya. Ate kiki? Ebbanga lyomaze nga nkujje mu kkomera. Wakomawo watuula n'osirika busirisi. Tewafaayo kumanya ssente za kujja mu kkomera zaavaawo. Wabula nsaba mu nsonyi. Obusungu bwe nali nina mu kaseera ako nali sobola jjukira ebyo. Naye weebali nzijukiza. Kati kambuuze. Ssente zanzija mu kkomera zaavaawa. Okuzizza. Nkuziza. Muwalawo. Muwala wange muwala. Aliwa yenna? Anti olina omuwala omu bw'ati Natalia. Ate olinayo omulala? Natalia ye yaleeta ssente akakati kamu emitwalo 2. Ye yazireeta. Yazijjawa. Mbu boyfriend we. Eki? Boyfriend we. Lindako. Kyogamba Natalia alina boyfriend. Ate nze mbadde mbimanyi nange bwe nkitegeera. N'obitegeera nti alina boyfriend. N'akwata ssente n'azikuwa, n'ozikwata, n'ozireeta ozisasule ku poliisi, nve mu kkomera ku ssente ezivudde wa boyfriend. Ate nandikoze ki? Nze nali sirina ssente. Watulekerawo ssente ez'okujja mu kkomera. Wandindese mu kkomera. Wandindese n'embeera nindaba oba sigenda kuvaayo. Kkomera teri Luganda, teri mukwano. Natalia bulijjo alina boyfriend. Natalia bulijjo yandyamu olukwe. Ate gwe nkwewunyiza nnyo. Nkwewunyiza nnyo n'omanya nti Natalia emyaka egyo emito ebbujje afunye boyfriend n'osirika ninva mu kkomera ninzija wano n'osirika kati okiŋŋamba kati. Wandi nkiŋŋambidde mu mulyango gwa kkomera nga nva mu kkomera n'okiŋŋamba. Ne bakuzaayo. Nga banzizaayo batya? Nga lwaki banzizaayo? Kati ntegedde. Weekobana ne muwala wo omuyambeko afune boyfriend mu nju yange. Mu kifo ky'okufuna omusajja agenda omuwasa mbafuna boyfriend mu nju yange. Naye kale mbategedde mwebali. Naye ate awo gatonnya onfunye bubi. Nkutegedde bulungi n'okusinga gwe b'olowooza. Naye tuwali buzibu. Magezi. Je baliko mzee. Aha. Weebale kubeera mwana mulungi. Gw'oli mwana mulungi. Si kirungi kwenyigira mu mpalana z'abakadde bo. Kubanga kankubuulire. Amagoba g'empalana gaba mabi nnyo nnyo nnyo. Nkwagadde nnyo. Si kirungi kwenyigira mu mpalana z'abakulu. Nyanza nnyo mzee. Neno mama abadde antumye. Zije nkugambe ogambe mutabani wo Dickson yese nyuma nyina ze Natalia. Natalia? Ye. Anti beyagala ne mutabani wo Dickson. Kate ye mama agamba yatandise n'omuwa ssente ekigendo okuviirako mwanyinaze Natalia okwonooneka. Ssente mmeka? Yamuwadde emitwalo 3. 3? Ye yamuwadde emitwalo 3 weddu. Mitwalo 3 oba 3? Yamuwadde emitwalo 3. Dickson atakola emitwalo 3 ezo zonna yazigyewa. Anti naffe ffenna twewuunyize waka ti omuntu atakola ate ye bwafuna ssente azigaba bugabi. Omwana ono ate kubanga ye yabba ssente zange. Magezi, Dickson wamugambye ki? Buyagambye mugambye ki? Lwaki wamugambye nti njagala kyako? Tomwagala. Lwaki onkolako ebbuba? Onkolako ebbuba gw'ogenda okumpasa? Nze sirina bbuba n'erimu gye nkolako lwakuba nze kyesobola kukkiriza ng'okukwagala Dickson nga ye taata we atuwalana. Si gwe olina okunsalira wani gwe nnina okwagala ne gwe sirina kwagala. Taata yagamba abantu bali tubawalane naye ate gwe bwe weesibyeko bw'oyagala ate ebituuse kati kangende nkuloope. Magezi, weefudde omugezi naye? Hey! Natalia. Ovaawo. Kati nno byagala. Ebikima? Taata wo. Kwe njagala kumanya. Ssente zanzija mu kkomera wazijjawa. Ssente maama ye. Natalia,
taata wo mugambe byonna. Mbuuza sente zanzija mukomera wazijja wa? Mukwano gwatya? Atya talina linnya. Kyako. Kyako omuyita oti? Kyako mukwano gwange. Mukwano gwatya? Musoma naye, mukola naye bizinesi kiki atya? Yangu nze nja kukuba, yanguwa, mbulira kituufu nga bukyali. Mukwano gwange mukwano gwange. Ngwanti kye njagala onnyinyonnyole. Kaka boyfriend wange. Boyfriend wo? Wafuna boyfriend? Mbadde naakamufuna. Mbadde naakamufuna. Ne ku bbanga lyonna lye mbadde naawe nkoze buli kimu nga nkikukolera. Ndaze okufaayo gy'oli nga nkufaako. Nkulaga omukwano kulaba nti omwana wange amanye nti buli kimu kyayagala nkimuwa. Nosalawo ofune boyfriend mu nju yange. Olese wano enkola z'abazungu ez'okufuna ba boyfriend nga bakyali mu maka ga bakitaabwe. Kati ate mpuliriza. Sente ze sizaagala. Kwata sente ze ozimuddize. Ate mugambe w'olinnye talina kulinnyawo. Ekitegeeza mbu talina kulaba. Nekizuula nti mukyakwatagana. Eggwe nekuzuula nga mukyakwatagana naye ojja kuntegeera. Ojja kuntegeera ebbanga lyonna lye maze nga nfaayo nga nkulaga omukwano nga muwala wange ombulire lwaki ebiseera ebyo byonna obitattanye. Muko nakola nsobi ki? Natali yena kuno sikyamutegeera. Yenna abuukabuuka alinga ttena. Kyako nange byebigere bineeno bize bikuyitiramu. Natali yano munnange yafunayo akavubuka akamusosika ebigambo akamuleetera okubukabuka nga ttena nga bw'ogambye. Nenga amazima amatuufu Natali ye akwagala. Naffe waka famine yange yonna okuviira ddala ku nze, maama, taata, ffenna twakonamu sitampu tumukwagaliza. Kale tugenda kukola tuti? Nze munnange mwanya olutalo okugoba akavubuka ako ku Nataliya naye lunnemye okujja nkugambye nawe otandikiraawo. Ye kavubuka akyako? Kano katabani ka Tata Dickson. Ka Dickson? Akasiru ako ke kanemesa omukazi kona kampi kalinga kyokolo oba kanoonyaako ki? Mako nange simanyi. Kale laba n'alekawo omulenzi omugogoofu punganzi nakyamawa. Tuyina. Kale tugenda kukola tutya? Ani kyekindeese ndaba oba osobola okubako gwe kyokola. Muko weebale kankuwe ne ka transport. Muko zino zonna zange. Bannange muko neyanziza. Olaba zino sente zompadde omutwalo nengeza ngusaba ka Dickson kayinza okukaaba olunaku lulamba amaziga. Kati ezo nazo sente just your transport. Ate gwe linda kena kuwa sente. Bannange ulya muko weebale muko ayayaye weebale. Natali ya bulijjo ombuzaabuza. Oŋŋamba toyagala taata wo amanyi nti tweyagala n'otamanya nti nze ndi mbega. Nakizuudo olina akalenzi k'oyagala ate nkulabula akalenza ku kakyawa. Bw'otakakyawa ogenda laba ekikatuukako. Ekyo kikolwa ky'abantu batiitiizi nnyo abatya okuvuganya. Kati otegedde gy'ali tandika okuvuganya olage waaka nze ndaba ani asinga. Ani asinga? Oyagala kulaba ani asinga? Mpaamu ennaku ntono nnyo weeziti ogenda kulaba ekikatuukako. Kati ate ennaku nkuwezaaki? Anazina takumba. Tandikirawo kati. Jaja, ojja kunfunamu obuzibu. Nze nkugambye. Jaja, sente zange zibula zitya? Kata nkoze eki naye nenkoze eki? Sente zange zibula zitya? Teri sinzina kututte sente zo. Sente ziwawadde omuwala wazijjeewa. Nakubuuza wano juuzi n'oŋŋamba mbu sente simanyi tomanyi. Kaakati ziwawadde omuwala wazijjeewa. Tera sente nange bampadde mpe. Sente ne bazikuwa buwi ate naawe n'ogabangabe era kambuuze ezange zimala kubula. Gwe n'olyoka ofuna akuwa sente yabange gw'oli ddona oba bubbi bwennyini tugende. Tera tontwala ku poliisi. Ojja kunfunamu obuzibu. Ojja kunfunamu obuzibu nkugenda tugende. Kubanga nze kennyini nze nkwekwatidde. Ate nze kitaawo ngenda kusiba ate gy'okoma okulwa
gy'okuma okunfunamu obuzima. Sente zange zimala kubula. Taata. Sente tomanyi ngeri kijje zimmenya. Taata bansonyiwe. Gwe sente n'ozikwata n'ogabangula nga bangule. Ngagaba ki? Oli donna kuno ku kyalo. Bansonyiwe. Njagala kumanya Natalia yakukola ki? Kubanga osussizza okumubonyaabonya, omutulugunya, omucungacunga, olina engeri gy'omutulugunyamu mu kimugunyu. Njagala ombuulire, bw'aba alina kye yakukola, oli mwana muwala. Mutuuza mmubuulirire, ajja kukyusa. Natalia talina kye yankola. Naye njagala omanye nti omwana oyo si waffe. Wa mukulu wange omugenzi eyaffe. Kati kye singa tumugayalirira n'ayononeka abantu bajagamba obalaba olw'okuba wa mwana si be bamuzaala bamuleka omwana n'akola kinayononeka. Kati kyowolaba nze muteeka kwe amateeka mulemerako nga kyenjagala abeere mwana mulungi, abeere n'empisa, afune omusajja mu butongole amutwale nga naffe ffennyini abazadde ffe tukkiriza nti twala mu kifo ky'okufunira wano embuto. Okiraba kakati kyensaba gwe mpagira buwagizi, tumuluŋŋamye omwana tumufuge, tumulage kuba edduŋŋamu. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Kati ntegedde bulijjo baŋŋamba mbu amagezi g'abakazi ge gamu. Ow'emyaka gamba omukadde n'omuto bonna bategeera kyekimu. Nkirabidde ku anti kino kikulemye okutegeera. Genda muli. Kati tolaba nti kikulemye okutegeera. Muko weebale. Muko kakasiza nti olina amaanyi tiro olina obuyinza. Muko weebale. Nkoze eki? Anti ka Dickson kali mukomera. Kakoze eki? Nange simanyi. Okakasa bakasibya. Iye bakasibye. Kyogamba sigo wakasibisiza. Mumaze ne mubitegeera. Kale laba. Mbadde njagala kukola bintu byange mu nkukutu, kale tewakyali kyakukola. Kati ngenda kusiba embwa eyo. Paka wekanajja nga kafukamidde ku mavivi gaako. Kagambe bosi wange, Natalia mutadde era mutwali ndyoke nkajje mu kkomera. Ate naye mukoleka. Ka Dickson kaleke kabiri ddala mukomera. Gutambuze kintu kyo ne Natalia. Omuwase mukole obufumbo muzale n'omwana. Kati omwana gwe munaaza yali kajja mukomera muko. Muko sagala kunyinza. Kankole ekyo ky'oyagala. Muko weebale kutegeera byenjagala. Weebale muko. Ngenda kale kamukomera. Kaleke eyo muko. Kafiire eyo bakafiirayo. Weebale muko. Weebale. Muko ate neeyongedde okwagala muko. Halo? Sebafande. Aha, kakati olwamaze okwogera naawe ku ssimu baba nenfunirawo obujulizi obwenkukunala obulumiririza ddala nga ddala oli takyali bubeezi suspect naye nenkizuulira ddala nga mubbi. Kati nenyambala obuvumu nze kennyini nemwekwatira era nemukwata nemukulubya paka ku poliisi era ndese bamuggalidde ne statement zonna mmaze okuzikola fande. Baŋŋambye nti nkomewo enkya ku ssaawa 4. Sebo neyanziza nnyo ssebo webali twayamba. Magezi Mujitata. ovaawo. Tata nyina wenvaakaawo kati. Kituufu mbu Natalia alina boyfriend. Boyfriend? Nze mbadde sikimanyiiko. Ate kyaku kyakuyeba ekyawadde kati ayagala kavubuka kalala. Kavubuka kalala? Kavubuka akyako? Ka Dickson. Ka Dickson? Dickson ki? Kano ka Dickson katabani ka tata Dickson. Ayagala ka Dickson katabani ka tata Dickson. Kiki kitabula omwana oyo? Omwana nabatuuza nembanyonyola nengamba amaka go tugawalane. Kakati yo mu kifo ky'okubawalana ate asazeewo abagale bwagazi.
omwana kiki kyayagala oyo kakati bamaze ebbanga kinga baagalana ebbanga lyo lirabika liwerako nezina akabagwamu obugi nti beeyagala nokimanya notangamba nti baagalana nokimanya notangamba nti beeyagala nokimanya nti olunamatuza tuwala ne famire eyo ate yo najjagalako nokimanya notangamba nti kyenamulagira yagala okikolago nosigala ng'osirise abaana benatuuza embanyonyola saagala baagala nenjagala amaka tugawalani gwe nokimanya nosirika tikyemwagala nkola okumanya nti efamire eyo sijjagala njagala tugiwalani kiki ani oyo alingiza mukuba omutwe ngwasa Kyaku omwana abandi osibisizza waaki zinaadde ndowooza tusaaga nga mpima ntegeerayo naye omwana abandi ofundikidde omusibisizza nze nsaaga ate ago gakyali mabaga ŋŋenda kuba essimu mbalagire bamwongereyo ndi nkwegayiridde musaasire omugye mu kkomera anti wabadde oyagala kulaba ani asinga ntegedde gw'osinga naye nkwegayiridde mugyeeyo ŋŋanye kati woba owulira okyanjagala ng'oyagala omukwano gwaffe gweyongereyo mu maaso Dickson mujje mu kkomera okumujja mu kkomera omala kunkakasa nti okakyayi ate njaga kafiire nayo Magezi wangi maama njagala ombulire nga tonneekwekereddemu wadde akati ne bwe kati lwaki taatawo awalana Natalia maama kyogamba ensonga eyo tugimanyi okimanyi kiki anti Natalia ayagala Dickson ate nga taata yatugamba famire eyo tugiwalana Natalia baagana ne Dickson ye omwana oyo nga musiru kati ekitegeeza yavaako ensonga lwaki taata wamuwalana kati awo yamanyi Kyaku bw'oba olemereddwa okutta omwana w'abandi ebyange naawe biwedde nkukyaye onkyaye nange nziza akadde kamu n'ekitundu wakampa katereka oba wakampa kakozesa anti onkyaye nziriza ebyange nange ebyange bimpe bulijjo byenkuwa ebiki kale wulira kibuuzo nnaba kyekyo era abuuzanga omuntu atalina magezi tumanyi nti ffe abakyala twagala nnyo abantu abatufaako mu kifo ky'okulaga obuntu bulamu okufaayo n'okwagala gyendi ozze ku mwana w'abandi osiba ng'era nzira ku ggwe nga njagala ate kino njagala okikwate bulungi okisse ne mutwe gwo ekyenyi kyo siddamu okiraba nga kitunudde mu kyange Natalia mami togenda leka nkubuulira amazima senze yamusibisizza bampaayiriza kale laba neewaanidde mu kintu ky'okuwaayiriza nti nze asibye Dickson omuwala njagale kale ate ankyaye bukyayi bannange Natalia ovaawo kulikayo kati nzizze tuteese mu mirembe tiwali kubuusabuusa konna nkakasiza kuno olinaku abalenzi aba owulira naye kati lino teeka mbagobye saggala kuddamu kulaba nabo mbagobye mmanyi oyina by'oyagala byebikutwala mu balenzi abo naye byonna njabikuwa ate nze nsobola n'okuwa ebisinga naye gwe lwaki tolaba nti nze nkwagaliza kirungi abo abalenzi bagenda kwagala naku ntono nnyo bakukyawe bakulekewo naye nze taatawo sisobola kukyawa naye gwe kiki kyoyagala nkole okumanya nti nze nsinga by'oyagala by'onoonye eri abalenzi nsobola obikuwa ate nze nsobola n'okuwa ebisinga njagala omanye nti nze nkwagaliza ekirungi kubanga oli mwana wange nze ndi kitaawo tugenda kubeera ffenna mpaka nsobola okukyawa ne bwe nkukyawa nsobola okuvaawo toli waka ffenna kyo kitegeeza nze asinga lwaki tolaba kyenkulaga okitegedde nti nkwagaliza kirungi kati ebigambo byange bitwale nga bikulu nkwagaliza kirungi owulira sikokaka kati tuteesa buteesa biri byembadde nkalamuka kati mbivudde kati njagala tuteese okutegera ensonga gye njagala nti nze nkwagala okusinga omuntu omulala yenna owulira kakati wangambe musanyi gakuluma ali atya kati eyannuma akyakuluma era akyannuma kakati nkoletedde eddagala maye bajjajjaffe bo bakolanga eddagala eryo nga likola kati olaba liddagala tiriraba musenyiga kati teekamu omumwa wano akamu wano buyitemu afuwa
aha yongera aha eno giraba nsiriba nva wa jjajja Mutula Kongo era kati owedde kosamwasamwa n'oyogera ekigambo kyonna ku bigambo bye nkugamba ebigambo ebiri wakati wange n'obaako omuntu yenna gw'okigamba bwe papa oba maama wo oba omuntu mulala yenna n'omugamba nti taata ŋŋamba bwati n'okyogera omugenda kweseba bwamu